ate no buli olengera abo bonna byonna ebyo omanya bumanya nti Kyotera Film Production ate tebabeera boka Duncan Digital Studio wali Kyotera bakuletedde na mujuzi Rehema ekina Uganda mu nyumba Mzee Kalyama Alex Mwesige egenda masetandika production Bagave Uganda kodi ne Omugave 1 Kasirya John Bosco luno lwakuwoma Kyotera bwe bayekutem ate kafulu najja nagikwatamu Kasirya John Bosco komuhendo enjo naye tomusibwa etandika butandisi tugenda maaso tosubwa Ronald Musiru mwene etandika okuba kuŋŋaanya ne bakuŋŋaanyiza naye oba bakuŋŋaanidde muki kyakuwooma Samu Kapulu nagaaga egenda maaso etandika Narujja Rona tomusubwa kale waba otunulidde obulungi ennyo Namuga Immaculate naye ku lutimbe baana bano bakozeemu ak'okwegatta ak'enjawulo kubanga bwe mba tunudde obulungi ennyo ndabamu Buwambo aba Buwambo Film Production beegasse wamu n'aba Kyotera Film Production. Duncan Kataala ye director ate era nga yakwasa ebirala. Ennimiro y'okubuganga kyemanyi bulijjo okirinda. Ennimiro y'okubuganga kitundu kyakuna. Duncan Kataala ye nannyini firimu asooka ate era ng'ogisanga ku Kyotera Film Production YouTube channel kwogenda ogisinkana. Myaka ena obukalaga bubadde bubatta naye nga emisambwa gy'omuno firimu eno tegenda maaso nga batandika kikwasaganya bakuba amatooke banagenda okuva mu geminwe nga bazeka oba tugende ewo nze nina ennyumba saagala eno mu kibira ntwaleeka lavunga erinnya ensonga zino batandise zikwasaganya bagende okuzuukuka nga baze waka basi anyuma embooko kawino okwo oba emisambwa gikirabye naye ng'opakuka mukola ki maama nyabo just kale alo misambwa girina nagyo obujja tegikkiriza tubadde tugira omukweyo kikoma leero yagambye okwana omusambu ogwo okuva lwe yafunye kooti y'obwa mmeeya naye banaguyita basi kakati kitegeereddwa teri kanyiriri kitegeereddwa teri kanyiriri tudde wajajja mufere ono eyaleeta ebizibu jajjanga mwoli nakati akyali yafeda zireeta abantu eyaleeta ebizibu abazukulu ayinawo obusambwasambwa zireesa abazukulu egenda maaso egenda bitiiyu bulungi abantu baffe baabula bantu bamwe baabula ejja tukomyewo zireese namujuzi Rehema izit ya so abantu bamwe ejajja baali bapa obuuma sente yazirya n'abawe sente n'abawe eddagala eribajjayo kale yabawe eddagala naye lyaliko obukwakulizo nga toyina kusumagira wewebakiramu ogenda okutemya wooti ng'obadde osumagira ogenda okudda ng'ozzeeyo mu nnimiro wewaava ofirimu awo n'enkumbi ebyali bibabonyabonya kale nali mbabonyeza nga bagamba bwentamu ebafubutula gya kipolitiiki jajja wensonga etuleese balina n'enkumbi eri enkumbi bagamba enkumbi terimba wazira eriyo terimba ekalakata kati tebaddanga jajja tubadde tuze okusabire ku magezi kale abamu ku baŋŋanda b'abantu abo be bano betulengera abakutte kuba okujja okubasalira ku magezi engeri abantu abo gye bagenda okukwata ekkubo okuvaayo mu nnimiro eyo wano we tuli omewo bweze jajja wabula kirimu emitendera abagamba mulimu engeri y'emitendera era ng'agamba nti asobola obbayamba abantu abo ne bakwata ekkubo ne bavaayo mu nnimiro ey'okubuganga mukomawo wabula mwe mwennyini mwe mugenda obbenoonyeza
kujiba nayiwulira firimu gwe banonye ebintu ebyetaagisa bajje ngenda basindika mu nnimiro mwe bennyini mugenda gendayo mulaba abantu bamwe bye mwagala baveeyo mubanyonyola ebiki bye balina okugjayo bajje baleete mbakolera eddagala mu ddagala eryo banaba baleese okuva mu nnimiro y'okubuganga kola ekitaliko katuli konna wulira password eyingira ennimiro mugenda mulabe kye bayita omulamula mulumanyi ng'oluwanyi ozuula okulaba nga tekuli katuli konna oluwanyi olwo luli ku lusalosalo ofuba okulaba ng'ofuna ekikola ekitali mu katuli kubanga bw'ofuna ekikola ekirimu akatuli oyinza obutava mu nnimiro yakubuganga gwe nga saakulaba luli nina sisita wange tewakomawo olina yaani nina sisita wange kale temweraliikirira mugendagenda mubalabe mubategeezemu ennimiro gye batava gyayagala okusindika abantu barelatives ab'eŋŋanda abagenda okunoonya bali abalemera mu nnimiro kino nno kireeta firimu eyokuna okubanga egenda maaso tuli ku paati 4 ojja kubeerayo naye banno bw'okwata ekituli ekikoola ekirimu akatuli ntegeeza ekyomulamula gw'osigaddeyo kwata ekikoola ekitaalibwako wadde akamese tekuli wadde akasaanyi kwata ekikoola kijja okuyamba okuvaayo ng'ajjayo mayembe ge ng'atandika basindika mu nnimiro gwaya baasi mwagala kuddayo mu nnimiro ojja kuddayo tugenda maaso kale bambi n'okubeerawo ng'abantu bwe baabula nga baabula ekkuba eribafulumya mu nnimiro y'okubuganga kiba kiruma abantu bano kye bavudde bayimukiramu bagende maaso n'okuleka nga bayiga engeri yonna gye bagenda okujja bannaabwe abalemera mu nnimiro ng'abakoola bona bajajja mukasa abajajja kalemera bajajja kalemezaayo ne bajajja kakuulayo bajje bakuulayo abantu bali naye nga bano balina sooka kwata kubo genda mu nnimiro y'okubuganga oba ontegeera bagenda ng'ajjayo ddagala gwe amaanyi agalina ag'enjawulo ng'ajjayo emisambwa gyonna nga gibeetikka bukolokolo etandise kojajja nti nammwe mbawonye mulamu tawoneka mugendeko mu nnimiro eyo mulabe obanga ku musawo akuwa eddagala n'agamba nawe mulamu tomuleneka byanizaalira akabasa kati bino ebintu byandizaalira akabasa kasente ate tebirina nakasente abula ekiddako neetaaga nga buli ajja okubanja omuntu we musindika mu nnimiro ulira jajja ulira jajja kati kyekiddako kubagenze mu nnimiro ovanga ku muntu ng'akuwonye buwonyi okusindikayo bagukira wano omuto kimanyi batugegera ku lusalosalo ekikola ky'omulamula nga batubuka ennimiro yeri Senkaaba nnimiro yakubuganga kakati Senkaaba basindiseyo abantu abajja okunoonyayo baganda baabwe batandika okunoonya omulamula era bwe batyo nga bagoberera enteekateeka ya jajja ye yabasindikiddeko okubeera nga banoonya omulamula oguli ku lusalosalo buli omu afunekawo ekikoola kale ekitaliimu katuli bagenda okulaba nga olusalosalo lw'ennimiro eyo lwe luno ekiyambye balulabye omulamula gwe guno abasinga mu guyita nnyo oluwanyi baba bakatuuka kati mwe mutandikireewo munoonye enkumbi
omu yabadde yakanoga kakakoola tetumanyi obako kabadde kalamu oba bazi ekikumi kyatandikirawo nagala ekikumi bazze kunoonya abantu baabwe batandikiddewo okuyana firimu zino ziraba era nga n'endala zonna zikutuusibwako Kyotera film production ebinayuganda ebyomulembe ebyobutundutundu n'ebirala ebyekimu ekimu mpozi n'ebiriko continuation nga kino obisanga wamu wokawoka ku Kyotera film production ye YouTube channel wojjo gisanga mpozi n'amatundiro agatunda ebinayuganda mu ggwanga wonna obisangayo kati kubaze omuzimu gubagunduye babadde bakafunayo omu yeka yabadde yakakwatayo ekikoola ne gubagunduwa ne gubafubutula mwebanyavu kati baba bakyazungazunga bwayeyu yabeeranga ggoonya akati mugende yenagaga wa kuno akubye tayi togisisinkanaangako walala kyeyamaani eno ono ye kyamaani w'okubuganga kati nti batubalago batumaze ne babasindika eno mu nnimiro nga ye mwabaawa anti ffe tuze kunoonya bannaffe betuze okunoonya babasindisa eno nti ye omuvubuka bw'ati muvubuka mutono muwanvu lwakuba tabagambye nti nze kyamaani weeno owulira firi muvuddewa nti jajja kyoyo muvubukavubuka bw'ati ate n'atabagamba nti nze kyeyamani waakuno amaffe toli muzibu asembera alina empale emugoberera yagisibidde eri ku mabbali bw'oyagala oginoonya okuggwayo weetooloola eri gye yasibidde okugulu okumu kulimu sitokisi okulala kulimu akawanga k'engatto sinangatto wabula akawanga tabanga abalagiridde ku kooti ebafulumya wano oba abalagiridde kuba eri bafulumya wano kubanga kati tosobola kusindika muntu engeri gyayingiramu nga tomuwadde ekkubo ligenda mujjayo neno beesibako saamukapulu engeri gyendi mugazi engeri gyendi mugagga abagagga tuba baggazi bano neno beesibako kubanga ebalabira bali bagenda kwatekubo bafulume ate olwomulamula bwemugutuuseeko ono sirika muyingidde mutya nti atusindise eno tetumanyi naffe twekanze tuli awo wabula atugambe nti wetutuuka tutuukire ku mulamula bwe mugutuuseeko kumbe kuno kwe kuli omuwala yali asobodde okusooka okufunako ekikoola kyo kyali kiramu era kyo kimuzzaayo gali magezi mafu oba gali matuufu nfunye pulaani akwata enkumbi yalima basi kakati bozze nze Saamu Kapuulu nkowolokosa okulima akowolokosa okulima Kasaamu Kapuulu ono kati afunye abakozi era n'emisambo gwe gijjirano mbagamba naleese abakozi nze kenfuuke kyeyamani w'okubuganga mukyogere nnyo ani kyeyamani wakuno yegwe era mulina okugondera nze kitegeeza kyeyamani nze nkola endagaano nze nkola amateeka nze nkwasa enkumbi nze ngamba owummule nze ngamba ofukamire okweyambula byonna nze mbikolako kyeyamani oli we yafunye kooti yewadde bwa meeya ku buganga singa mulaba omuntu yenna ono mu nnimiro ano ne mukwatagana gano mateeka ge balina okugoberera temulaba muntu ne mumukwatagana naye wano tena enkumbi mugenda kulima ngenda kubagoba ku kyalo ate nga ffe tuddayo ate ani gwowe enkumbi naawe ssebo akubye ettaayi mbu muddayo muddayo kubanga nze gwe mulabano kyeyamani nkongodde emyaka wagindaba kati nyingira mwedi ayingira myaka ena nga ali ku nnimiro kuno kali ne kazirika ozirika ki kugwa ojja kuzirika oyimuke ove ku kyokwevulungula okubesama webake ove mu kwebaka wevulungule bw'ova mu kwevulungula okubesama otambuze mutwe naye nga wano wooli taala kumumanyira ng'okolamu ki muno kati gw'omaze muno emyaka 5 ng'okolamu ki kenga babasindise kati ogamba twabuze gano ge maka gammwe mufunye n'omukisa kyeyamani nze ngenda obbawo ekyokulya n'ekyokukola
Jimbaza kubanze mugaga. Enenimiro sebo nze nali njiguze. Afu tugabye mazemu emyaka 5 gwe kyechagana. Ndi netakaze aligula. Alika togena tuzayo tyanga naye wabulira muno. Ate tavaako mampanti. Era akyali mugagga. Empale yasigazaako just kumanya nti eno yali eyambalibwa magulu. Kwata enkumbi olime. Era ogenda okulengera bambi mukazi wattu abajja okunoonya abantu batandikiddewo okulima. Kaneka mukuba akaama. N'agiteeka wansi. Kumbe enkumbi egaanira mu ngalo. Ayagala ogisulawo egaana. Bino kogikwatako togiteeka wansi. Muve. Kumbe tosobola gita. Ate lwaki? Oyina okulimira ddala. Gira atete mu nfumuliza ttaka. Yenna mujusi. Mulime. Eba naye ebyengera biva eri Katonda. Wulira firimu. Nange mbadde simanyi nti ndikajjalako bwendi. Kati akajjadde kubanga abadde yakawolokoka okulima. Etaayi naaweweeta. Olubuto lumusangayo. Ye Sam Kapulu yali omugagga. Nange nfunye benkulembera. Gwe nyam. Gwe. Egenda maaso. Tuli ku nnimiro ya Kubuganga. Era nga tulaba kitundu kyakuna. Kodi ne Omugave 1. Mukiibi ku Mike nze nkutuusaako. 755 729 eyo ye namba yange. Era bw'oba oyagala okwegatta ku baana bano abazanyi ba firimu bibina Uganda bino byolengera era nkubira bukubizi nsobole okubira nga bakugattako. Bw'oba ng'olina ekitone kyo bakwaniriza. Ani yagamba okufuka chairman wano? Bakama bange mudeke mbadde bagamba bano bagenda okulaba chairman angangala. Chairman angangala ki? Kumba omusirikale asooka zze. Kwata enkumbi afaana se. Ginyweze. Kumbe enkumbi egeze mu bbanga. Alo, balese enkumbi endala. Sabagambe ginyweze. Alo, muvi. Kale. Enkumbi eramye. Gikwata oginyweze. Nyweze enkumbi. Kwata enkumbi nze manyi obukambwe bwayo. Kwata kane enkumbi ekaginyweza. Egenda maaso. Kitundu kya ogikote. Tetwa mtu aho bevaayo. Amagezi totinteka. Ate nkwamu. Nteka kositula. Jiseri, kujisa wa. Iseri boti. Togitunuze eno. Tunuze eri. Agambye danze chairman. Kati nono waliwo ne mukulu abanyi obulumi bw'enkumbi. Togitunuze eno. Mulimu buli kiwuka kyonna omusota. Wulira firimu. Yabadde chairman. Mulimu buli kiwuka kyonna omusota. Wulira firimu. Yabadde chairman. Wali olabye kuku mpologoma. Amanya mpologoma zaano. Nalyoka abukanga bukazi bwattu. Okiwulira bulungi. Mulina kuneekwatako nze chairman. Mumanya ekinyambaze ttaayi nga temugirabangako. Kamange naze nono mwana tatuka tuba twe. Ate gwe omukulu naddala gwe omukulu beera wendi tonneeyawulako. Oyo mwana agende. Olina okumbeera ku lusegere. Olina kumbeera ku lusegere ndabe nga njiye ekiddako. Kubanga egyo emisambu aze njogera najjo. Yeewaana gimaze okugenda. Kati mulime. Chairman wano. Nze chairman. Kumbi okogina. I am in chairman. Kati ate enkumbi tulina bbiri mu nnyumba. Ayagala n'oluzungu alugjayo I am in chairman. Kati omanyi gwe ebbanga lya myaka ena nga nnima. Emyaka eno gimanyi nga nnima. Sebo nkooye. Okooye? Tonaba koowalima. Nze nabagambye nze kwegamba. Lindako. Naawe lekeraawo. Eyo sawundi eyo gimanyi. Sawundi eyo gimanyi. Sawundi. Ndaba ng'embooka ezijja. Musajja gwe twagala tuli. Naye gwe musajja gwe twagala tulya ggwe. Gimanyi. Sawundi eyo gimanyi. Chairman bw'awulira sawundi akogga. Entamu eri musujja. Waliwo entamu ejja. Gwe wulira entamu. Badde balabye ku kyenkumbi. Ekyentamu nga tebannakiwuliriza. Katamu katonotono bwe kati. Kafubutula. Etteeka mwe kasinziirira. Ngenda kulima mukama wange. Entamu munalyoka jja.
omanyi entamu kufubutula 10 yakupa emiranga. Ulira emiranga mu nnimiro y'okubuganga. Entamu ekudduka nekusooka ne maaso kitundu kyakuna bulijjo tukirinda kize mbulambalamba funa kopiyo mu matundiro agatunda ebina Uganda wonna weeri. Kyotera Film Production YouTube channel kwogisanga. Take omanyi taka y'entamu. Entamu ewoomanga efumba, entamu ewoomanga ogirya erimu binyeebwa naye bw'eba etandise teke bamulanga. Entamu ewooma enyuma kulowoozaako ng'enjala ekuluma naye si kwena entamu y'okubuganga. Kati kyava dduka agenda okulaba atuuse we bayingirira ku nnimiro eno najjayo ekikola kyoba bikola nakubako emirundi 3 nga bamugamba. Yakubako bwadduka 10 mukazi wattu yali akyalina ekikola kye agenda okulaba ng'atuuse we bayingiridde n'agezaako okukozesa eby'omusawo bye yamugambye. Tetumanyi kyaddirira. Bano bali eno bakyali kaweweevu naye ng'akaweweevu era omusambu abaagulabyeko. Tugenda mu maaso. Ono akyakaaba enjala. Ono akyakaaba njala oli akaba 10 kyafubutuse 10 kyafubutuse takifubutukangako bukyanga azaalwa. Bawedde era bakizuula nti bandibeera abo kati nga bakyali abo genda okulengera enyoka kobura. Mutudde mwaze tuula wano, mwaze tuula ngamba mwaze tuula oba mwaze kola muno mubuukirabuukiramu nga temukola. Nnimiro ya Kubuganga Part 4 munange byali bikola. Ono yazzeeyo kumulamula n'agupako emirundi nga bwe bamugambye gwamusesema ne gumuzza gye yavudde. Kakati ate banno yajambaleseeyo kati musukulu gw'okisole tuli munnamukisa okubanga ono ye munnamukisa eyali atuuse n'abeera ng'amaze okukwata ekyomulamula ekikola ekitaalimu butuli. Sebo buli kimu kibaamu emikisa. Olaba obeerawo nga wakwatirawo ng'akasaani kakiyita toddaala mu haramaini nabo ngati nagamba beerayo olabe nti okomawo nabo. Kati jjajja ono kyali kireeta ssanyu gyali omuntu ono okudda oba nedda. Mune jjajja bali eri musamba gwatuguddemu nga tebannaba kufuna kikoola. Nze nasoose ofuna ekikoola. Oleseeyo okimanyi bagenda beerayo mpaka. Kati abo boolese omanyi nga bo baakubeerayo olubeerera. Namwe mwagala. So nazudde ekiyinza obbataasa okuvaayo. Anoonya waafunira ssente wulira abagezi. Amangi n'obuuma. Bwetagamuko kumanya ag'enjawulo n'obuuma. Bajja kwetaaga okufuna eggumba. Addamu abatume eggumba. Yatuma omukulu yatunda ekibira kiri. Eggumba lye yamugamba okutokosa lya myaka 2 liveemu kasupu naye nga tayiyeemu mazzi. Ajjukira Part 1 ojjukira eggumba eryo balizuula we liri. Ekikuyambako fuluma ennimiro. Kyekijja bayambako kyekisumuluzo kyokka we balifuna kyekisumuluzo ekibayambako okufuluma ennimiro. Ulira firimu. Kale eggumba eryo ng'olifuna liri ku bijja ebijja eby'abalongo abakuuma ennimiro eyo. Abalongo abo kuwaswa we wateekeddwa okuba eggumba eryo. Tebamanyi butya bwe bagenda kifuna. Wabula tebamanyi butya bwe bagenda kifuna. Kikwetaagisa okgenda onoonya obuuma. Nze n'emisambwa gyange tugenda tuggyayo eggumba eryo kubanga kyekisumuluzo kyokka ekigenda okuggyayo abaalaalidde ebuganga. Ogenda kuva wano ogende onoonya obuuma obuwerako nno. Wulira firimu kubanga naawe oyinza okuddayo. Misambwa giyinza okukima. Genda onoonye ssente, misambwa gikyakulaba. Ddayo onoonye ssente.
osobola okweba kamunju newekanga nga ate nawozeyo mu nnimiro ali akola mulimu ki olinayo ku bantu ewammweyo ninayo taata akola ki nti akuba kasooli amukubirawa kubanga oyinza omukubanga omukubira mu kyalo sente tewali bw'obanga okuba kasooli ng'oli mu kibuga sente zibaawo okufunayo osobola omugamba naafunayo obuuma kitaawe asobola ofunayo obuuma miliyoni nga 6 kubanga naawe oddayo miliyoni 6 ngenda bayambako ofuna eggumbe ulira abayaaye kibi nnyo omusawo ng'alina amaanyi ag'enjawulo naye ng'atabbira mu bubizi aleeta ebizibu ye yaleeta ab'ebyokubuganga nnya kale mujja kukola nnya kitundu mukole miliyoni 4 n'ekitundu mbasaliddeko emisambwa girina ekisa mwejja basaliddeko dda mwina n'emikisa tuyambeko okugunulayo abantu bammwe egyo miliyoni 4 n'ekitundu gye gigenda okukunulayo mpona okusaasa gwe okutaasa obutadda mu nnimiro yakuviirayo ddala bagenda kuviirayo ddala kikoleko mangu muzukulu kati jajja nkomewo ddi lwe wafunira obuuma wekomawo obuuma miliyoni 4 n'ekitundu emisambwa tebagirimba ate kubanga ojja kuba okyagirimba bwoti jjo giraba ojja kwekanga ng'oli mu nnimiro ate gwe olugwa mu nnimiro ofiirawo baleeta kafulu ebyo byonna byonna nga biri awo birabye mu paati 5 balaga baleese kafulu John Bosiko Kasiirye taloga mwenyini yafuuka ddogo n'emisambo egimulabako gifuna endali n'asembera ne bamuleeta ku lusalosalo nalyoka akuŋŋaanya emandwa zonna n'akuŋŋaanya emandwa zonna bw'omutegeera Kasirye John Bosiko n'adda ku lusalosalo aggulawo ekkubo n'aggulawo ekkubo tosobwa paati 5 ennimu y'Okubuganga paati 5 kodi name Mugave mukibinga nze mbadde nkutuusaako ebadde nkutuusibwako Kyotera film production be bakuzannyidde ne Buwambo film production era nga mu matundiro g'ebina Uganda yonna okwetola eggwanga genda ogifune awamu ne YouTube channel eya Kyotera film production wojja okusanga paati 5 n'ebitundu ebyesigadde ebirala n'ebina Uganda ebirala byonna wabula ku lweno mweraba kumisinga nnyo be omukwano kabeera